Ow'omutima omunafu amaziga go gali kumpi, yita ku vidiyo eno genda. Saagala obeere mu nnyumba y'Omuwarabu ng'okola mirimu, akulabe ng'okaaba akubuuze ki ekikkaabya nga walabye vidiyo eno. So bw'oba olina omutima gwo nga munafu, amaziga go gali kumpi, yitako eno vidiyo genda. Kubanga kikirize kigaane, bw'omala okugiraba olina okukaaba. Mpanvu naye nkusaba ogimpeera obudde. Kadaama Zainabu gwe nakutuusizzaako olunaku olw'ejjo agambibwa okuba nti yattiddwa boosi we era nga baamusanze agalamidde wansi, ebyamusse bitiisa, enfaayo etiisa. Mu ddoboozi lye nga tannafa, mukimanyi nti Kadaama ono Omuwarabu ebyamusse gaabadde majini, ebyamusse gaabadde majini, byokoola bya Muwarabu. Boosi we yamuteekamu amajiini agabadde gamunywa, abadde takyebaka, abadde yayeruukirira nga takyalina na musaayi mu mubiri, ng'aloota afudde, aloota awanuka ku bizimbe. Bino byonna abiyogerera mu ddoboozi lye nga tannafa. Mukama we boosi we yamuteekamu amajiini, ebyokoola bye bibadde bimunywa era nga bye byamusse. Kadaama ono nga tannaba kufa yasoose n'akola eddaame, era eddaame lino nga ndikuyitiramu katono. Kadaama ono yagambye nti Ennabuuma Zainabu alina emyaka 27, mukyala mufumbo era nga bbaawe ye Kasimu Kimbugwe. Amulinamu omwana omu era ng'omwana oyo abeera ne maama we. Kadaama ono mu ddamere yagambye nti asaba bbaawe akwate omwana we amutwale wa maama we, omwana oyo abeere eyo. Omwana oyo bw'amala okubeerako ewa maama we katono, bamutwale wa sisita wa Kadaama. Bwe bamala omutwale wa sisita wa Kadaama, abeereko ne baganda be. Oyo sisita wa Kadaama gwe yateresa ettaka lye yali yagula. Omwana we bw'aliba akuze ng'awezezza emyaka 18, bamukwasanga akapoloti ako, kye kirabo maama we kye yamulekera. Bwe yali e Saudi kye yasobola okumukolerera. Eryo lyabadde eddaame lya Kadaama, nkusuniddemu bitono. Kakati Kadaama ono yalutottodde nga tannaba kufa. Buli kimu ekyamutuusibwako, amajiini gaamukwata gatya, yagatomera atya, biki byabadde alaba, biki byabadde ayitamu, buli kimu kyonna afudde akyogedde. Waafiiridde ng'akyogedde. Mukama we boosi we Omuwarabu yamuteekamu amajiini. Weewuunye Kadaama ono yagala okuddayo oluvannyuma lwa kontrakiti eyasooka okuggwako. Wabula nga womanyi nti omuzimu gw'okufa nga gukuyita, Omuwarabu yamukaka alemerewo ng'Omuwarabu amanyi be yamussizzaamu. Omuwarabu engeri gye yali olubuto, Kadaama yamukwatibwako ekisa n'agamba banaye boosi wange ali lubuto ate muleke. Kumbe omuzimu gw'okufa gumuyita. Kadaama amajiini gamuyonse mpaka kufa. Njagala nsooke nkutuuseeko Kadaama ono nga tannafa mu bigambo bye, omwewulirireko mu ddoboozi lye. Wabula vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko, ow'amaziga nga gali kumpi naawe giyiteko, ekaabya amaziga mu butuufu ya nnaku. Nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Muwulirize omwana ng'alaaja n'ebizibu bye yayitamu. Mbagamba bino bye mbagamba bya ddala. Kampani mmwe muyambe abaana bano baleme kufa. Buli lw'omala omukolera bwe nti baki ekimpungula nga nyabawa ku kizimbe waggulu nga nfa. N'olwaleero muloota buli kale, ate buli lw'omala omuloota bwe nti tebiba birungi, aba mukambwe. Simanya nti Robina ekyo nakyo ekiri kijja kuggwa. Wabula nalina emboozi gye nali njagala okunyumiza era byali bikwataganamu ekyo ekiyumba before nga sinnadduka. Lwakuba saali kugibuliza kuzi wagamba tolina enough data. Kati so nja kunyumiza gonna nga mbalinako ka data ajja kunyumiza kuba biwanvuwanvu muko.
naye nanze mwembi ndi mugonvu mba mulwadde kifuba kinnuma gezaako ofumba ku bidagaladagala kunywako biki nenzibako ne kumpekeza ono mama naye birabika bigaanye enkya kangende mu ddwaliro kuba balina okunona okuntwala mu ddwaliro bangambe bali mu galagi motoka etya mukwano nali njagala okumubuuza eyo emboozi naye engeri gye wangamba yali gye wali tulina wifi nesitakunyumiza wabula naginyumiza some of my family member nebagamba anti Robina simanyi kyamazima anti Robina nkubulira nze n'eddaame naliwandiika dda naliwandiika dda eddaame lyali kusindikira olirabe naye before that kankunyumiza emboozi manyi omuntu ayinza okudduka ewantu abantu abamu ne balowooza kale oba yaddukidde ekiyoba biki nenze anti Robina olunaku olwakya lumu mukama wange n'agenda mu kyalo kuba tunaatera otandika ewananzaani n'agenda mu kyalo n'andekawo baba teyaliiwo ne maama teyaliiwo emboozi kangitandikira awo bonna tebaaliwo mu nnyumba nga nze ndiwo sawa yali emu baada magharibi nali waggulu mu kiyungu nga nfumba nali nfumba mmere nga ngitaddeko ku gaasi ng'eno wenjoza ebintu nga onagamba by'osaliddesaliddeko ennyaanya butungulu nga wenjoza ng'eri obumere bwange webutukotana era n'essimu yange nkitadde awo ku kimeeza anti Robina nagenda okola ng'enzigi z'abaana zeggula ne ŋŋamba muno mu nnyumba temuliimu muntu nzekka nze ndimu ani aggula ebisenge by'abaana anti Robina ebisenge byeggula omulundi gumukwara enviiri ne zinva ku mutwe anti Robina omutima ne gutandika okunkuba olutiko ne lunjiika anti Robina n'entya nyumba subhanallah n'ensomerawo edduwa naye kati oba busiru bwe nakola simanyi nange kyo simanyi bwe namala ne nkyuka nga bw'onaakyuka bw'oti ntunule mu lukuubo ndabe ani aggula ebisenge by'abaana ne ntambulako nga bw'onaagamba ebigere bibiri n'empumuza bye nali nkute mu sinki ne ntambulako ekigere kimu bibiri ndabe nga bw'onaagamba nti olingiza olabe ani aggulawo ebisenge by'abaana ng'atuulire mu nnyumba ndi muzeka maama anti Robina nze kye nalaba kyakandooza kye kigenda n'okunziza ne nnengera omuntu ng'ali mu lukuubo ng'atambula ng'ayambadde black yenna ng'ayambadde black saamanyi oba yali mukazi oba yali musajja nze saamanya ng'ali mu lukuubo atambula namulaba ng'ayita mu lukuubo wati ng'atambula n'abulira mu lukuubo okuva olwo saddamu kubeera mirembe anti Robina olwo olunaku natya nawulira nga njagala neefukire olutiko ne lunjiika empulira nga sikyetegeera neŋŋamba auzubillahi mina shaitani rajim auzubillahi mina shaitani rajim auzubillahi saa mukaaga lwakiro naye nga ne gye nzikirira wansi mu basement ntyayo anti Robina olwo olunaku nalya emmere nga n'emmere tegenda nenzikirira okwebaka era nga mu nnyumba temuliimu muntu kuba olwo olunaku tewali n'omu tugenda mu Mmozi tuwuliriza emboozi y'omwana nga tannafa tuwuliriza emboozi ye nga tannafa kiringanga gw'onafuna mu biridingi nga wosula kasasiro nga wewannazaala olwo olunaku n'esswala yannema temulaba nti tuli kyendabye mmaze okiraba mukwana anti Robina nze saddamu kubeera kyekimu okuba olwo olunaku lwe nalaba ekyo ekintu ne ntuuka ekikukoze kati biri ebyekisaaka nsooke mbireke awo mukama nansaasira kyako twantwala ne neebakaye kuzi nakeera obudde bukedde nga neebase nakulowooza kubeera otwantwala ekiro ekyo kyonna oba tumutuwa tusatuula nenzuukuka ku makya naye ngera ndi mu kutya nembeera nga nsomeddwa anti Robina olowooza nze naddamu n'okutegeera twaba nti nali njogera nawe ng'ewuya ssente binnuma nkaaba amaziga
naye ekyo ekintu eby'essente byayogerako baalya ssente ze kampani n'egaana omutaasa za myezi 3 ate simanyi enda kubanga ezazaako buli kimu abantu bandagiridde eddagala lingi. Waliwo omuseka gwe bansindikidde ku WhatsApp yange bangambye musindikireyo ku ssente ansomererenga. Anti Robina owayitawo ennaku mukama wange n'akomawo, sina kye namugamba era sina eyo mbuzi gwe naginyumiza kozi njijukirako waliwo omwana omu yatunyumiza embuzi ku ofisi n'agamba ebintu obiraba kaye oba tulina byogera ng'okyali omu ekyo ekigunda ky'oyinza okufuna n'obuzibu. Anti Robina mukama wange nkeera ng'akomawo nga fumba n'omanyi ebitambula ngera olunaku nga luziba naye nze Anti Robina nkugamba ebigambo bino saddamu kuba kyekimu mpaka nakati nze natuuka ekiseera nga buli bwennyina mu lumu yange okwebaka like kozi nanyukanga ne kyayi sometimes oba oluusi n'emmere nga ndiira wansi saawa nanyukanga oluusi saawa 3 awo ng'ekiro tekinnaba saawa 4 bwe tuba tetwatambudde bwe tuba tutambudde 6 mu musanvu ogw'ekiro sikyalina na musaayi engalo njeru omubiri gwayeruka ninga alina ekintu ekinywa omusaayi omanyi sinalina oyinza kikugamba sikyalina musaayi nze nange ruukiridde mpeeruukiridde kiringa obunalaba omuntu nga yafuuka yero yero naye ng'omuntu alina okubeera nga mweru yeesi naye ng'omusaayi ogulaba nti mweguli engalo ne bwe zikolawo nti ekibatu tekirina wadde kiraga nti oba nnyina n'omusaayi nkogga nzigwawo. Ekirala Anti Robina emboozi mpanvu simanyi oba eriggwa nayo simanyi mpanvu nnyo then ekirala Ramanzani era neetuuka era ebintu ne bisigala nga bigenda mu maaso kyekimu nga tebikyuka ate Robina neŋŋamba wano ntuuse ofiirawo wabula Ramanzani twali twakatambulako wiiki mukama wange nampa ezo ssente za zakaatiri fitiri ze nakubira ekifaananyi wabula we yali azimpa yaŋŋamba soogera n'omuntu n'omu yaŋŋamba atowaako omuntu n'omu gw'ogamba nti nkuwadde zino ssente oba ekyo ekigambo nakigamba naŋŋamba era zitwale mu nsawo yo ozitereke bulungi nange we nakkirira era ssente naziteeka mu nsawo nezitereka mu nsawo yange laptop baaga naye nasooka nenzikuba ebifaananyi then nemala nziteeka mu laptop baaga ontandika ozisindikira abeewaffe nibagamba mpadde ssente zakatirifitiri naye ampadde nnyingi ampadde 1 miliyoni emu n'ekitundu simanyi nze nga ntereka ssente kati ekyasinga okummalamu amaanyi twali tuyingira olunaku nga woonaagamba olw'omwenda mu kisiibo nga tusiiba bino byomuzisimanyi eno emboozi mpanvu nnyo naye ndagira ngikutula mu paati nsobole okunyumizaako ebimu kati wadde nakunyumiza nti omukazi yampa ssente zakatirifitiri oba okitegeera ssente ezo nenzikuba ebifaananyi ngenze kusindikirako nensindika ne famire yange oba okitegeera kati olunaku lumu tuba tuyingira olunaku oba lwali lwa 9 oba lwali lwa 8 nga woonagamba leero ennaku z'omwezi 8 oba 9 ayina omuntu eyamukubira essimu yali afumba n'ava mu kiyungu nadda mu ddiiro eriddiridde ekiyungu jjukira omuntu aba akulira ng'oyogera n'amugamba ono agambye ekisibo we kiggwako era asigala agenda jjukira nze namugamba Ramanzani weggwako ŋŋenda sidda ŋŋenda kati oyo omuntu gwe yayogera naye n'amugamba tewamuwaddeyo koko ssente tolinayo koko ssente bwe wamuwaddeyo k'omukazi namuwadde ssente naye omwana ndaze nti Ramanzani weggwako agenda then n'akomaawo kati awo natandika omuvinga nga yeeyongerayo ebirala saddamu biwulira neŋŋamba ne ssente ze mba temanyi nti bampa za zakatirifitiri tezaali za zakatirifitiri zaalina ensonga lwaki bazimpa bikiza ebirala saakola kisaabiwulira ekyo nenkita agenda ng'amazeeko ko mutabani we
tomuleka kugenda mpaka ng'omaze. Kati nze omutabani we yagamba mbu mama we tandika kugenda mpaka nga mmaze, ne ŋŋamba mpaka nga mmaze ki? Njukira nga ndi ku sinki nga njuza bintu. Nze nabagamba Oluwarabu sirumanyiramu erinnya mazima nsoogera Luwarabu. Nga njogera Luzungu kuba omukazi n'Oluzungu yali alumanyi. Nga tokyamugeera mu Luzungu n'atategeera ky'otamugambye. Nze era nagamba kati Oluwarabu njogera lwaki ne balagira ddala nti sirumanyi. Ko omukazi n'agamba yasalawo yagamba agenda. Afutanga ekisiibo kiwedde. Omutabani n'amugamba tomuleka kugenda, tomukkiriza kugenda mpaka ng'amaze. Kati muli mutima ne ŋŋamba mpaka ng'amaze eki? Omukazi yali lubuto lwali luweza emyezi nga 3. Kale ebbanga lye namalayo eyo nga sidda ku ofiisi. Olubuto lwali lukuze nga luyitamu ne mu ngoye. Namuleka ali lubuto. Kati nze muli mutima ekintu ne kiŋŋamba oba tebaagala ŋŋende, baagala mbeerewo mpaka oba nga amaze okuzaala. Ati Rubina nsabitegeera nnyo bulungi ne ŋŋamba tisoke. Nsigala nze nga njoza ebintu ku sinki. Nsigala nga nkwasaganya byange. Naye nga Santi Rubina bintu tebikyatambula bulungi ku sayidi yange. Mwana gwe ky'oba omanya tambulira mu kutya, mbeera mu kutya. Ebirooto ndoota byantiisa byokka. Omukazi mulabadde padde. Lwemba simulabyeko ate nnyina omulala gwe ndoota. Naye ng'ate oyo omulala gwe ndoota, ndoota omuntu ng'ambadde ebintu byeru pure white. Nga ajja nanyimirira mu maaso bw'ati n'antunuulira ng'ambadde ebintu byeru. Naye simulaba face. Simulaba face. Ndaba yambadde ebintu byeru n'antunuulira. Kati ate bwe nagezaako obuuzaako ku ba family member ekintu ekyo ekyoyo omuntu anjigiranga ng'ambadde ebintu byeru n'ayimira mu maaso gange nga tayogera kigambo na kimu, tankosa tantulugunya, kitegeeza ki? Yangamba eba malayika yakufa. Etambula nange eba malayika yakufa. Kale kiba kitegeeza omuntu obudde bwe obw'okufa buba bwatuuka. Kasi otandika okuloota ekyo ekintu oba okiraba mu kirooto. Nagwe nze tambulira ku bunkenke. Nsaba Allah wakitiibwa nsaasire. Naye Santi Rubina leero wembeera mulamu enkya mba mulwadde. Mba mugonvu. N'eggulo era omukazi namuloose. Ekiro ekyakesezza olwaleero era namuloose. Bannaaye Santi Rubina ndoota omukazi oyo. Naye buli we muloota giba mitawaana. Buli we muloota nkomekereza nfudde. Buli we muloota nkomekereza nfudde. Okuggyako ekirooto ky'eggulo kyokka lwe saafudde. Nabadde nnyina eyo gye ngenza okampinga nga onagamba mu bukampu bw'abaana nga ndi mukozi. Nga nze ntegeka abaana mbakozesa kino n'ekiri. Kati n'oba omukwano gwange mpita n'aŋŋamba waliwo omuntu akwagala. Bwe nagenza omutuukako nga mukazi. Bannaye ng'omukazi mukambwe nga yazaala. N'aŋŋamba situla oyo omwana ate nga olabirira n'ono omuto. Kati nempulira nga ogw'ositula omukono ogukwoye n'ingamba kamuweeke ne muteeka ku mugongo. Omwana olwabadde omuteeka ku mugongo n'avaayo n'agwa. Abawalabu bonna ne bayimuka ne banneetooloola nga banyiize nga balaga balina ekibagenda okunkola. Ne nzuukuka mu kirooto amangu ago. Naye nzuukuka nkoye, nzuukuka ntuyanye, nzuukuka nzisa bubi. Anti Rubina nze ebyange byafuuka bibi. Naye ng'ogyeko ebyo waliwo omwana eyampooninga lwakubanga omanyi ffe abantu tetuwulira. Omuwala bamuyita Mary. Oyinza okuba tomumanyi naye Angela amumanyi. Omuwala oyo yaŋŋamba Zaina madamu wamugambyeko nti nno ekisibo ekigwako togenda mumukolera. Ne mugamba ye namugambye olwo twali tugenzeeyo. N'aŋŋamba lwaki wamugambye? Nno ebintu bye bijja kuba bibi. Ne mugamba kikyotegeeza. Nze ndi wa ofiisi ate agenda kunkola kino neekalakasa nga w'omanyi. Mugamba nze ndi wa ofiisi anytime ngenda muviira. N'agamba tewaali mugambye. Nkugambye ekigambo kino tewaali mugambye. Wabula waali mugambye ng'obulayo olunaku lumu oba ng'ekisibo kiweddeko n'opaakinga ng'ogenda bugenzi. Ne mugamba wano nno omukazi akulini walinga takugambye.
kati so naali nnyina omugamba nti ekisolo bwe kiggwako ngenda sigenda mukolera. N'agamba wamugambye naye kankusabire kyonna ekiriddirira. Omwana watibya ebigambo bye yaŋŋamba. Nimugamba Mary kikyotegeeza n'akiddamu emirundi kozi oyo omwana aluddeyo mu eyo famire ya nazaala waabwe. Anaatera omalako contract ayinza n'okuba yaweddeko kozi baali bakola myezi gyabwe egisemba bagende waliwo n'omuindo oba mu Indonesia baali babiri mu eyo ennyumba. Kati simanyi oba omukazi we yava eri nga mugambye sigenda mukola kisibo oba yajja eno n'agamba nazaala we ate nga n'abakozi bawulira ate abo abakozi baali bamumanyi. Kale nze omuwala yagezaako okuŋŋamba kale nze nesitabitwala easy. Naye ebizibu byamala okuntuukako n'okungwako nenjukira omwana kye yaŋŋambanga naye ate oyo omwana samubuulira nga biki byantuukangako mwagamba. Yakanyanga kumbuza buli we nagendangayo ewaabwe, Zaina oli otya, oli bulungi? Mama yakyusaamu mu mbeera akuyisa bulungi oba waliwo ekigenda mu maaso? Mbuulirako nga simubuulira mazima. Namugamba kimu ndi bulungi nga simubuulira ebyo bye ndaba bintuukako nga simubuulira. Mugamba ndi bulungi, ndya bulungi nga oluusi mmala n'ennaku nga 3 nnya nzigolaba nga siraba mmere ya Anti Robina nga nfumba omuceere gwe waŋŋamba nga gwe ndya ng'ate oluusi bw'ogufumba n'ogamba oba olina w'otambudde ogenze kulongoosa nga w'okoma omukazi omusanga ayimiridde ng'akugamba ate n'emmere ofumba yaki? Omugamba enjala ennuma ngenda kulya ng'akugamba ogenda kulya leero oba ogenda girya nkya ng'eriko ebibuuzo nga bannange. Anti Robina nze nja kufiira ebuwalabu. Era olunaku we lulikya n'owulira nga bannanze kateeka akatolo namugamba kimu ndi bulungi nga simubuulira ebyo bye ndaba bintuukako nga simubuulira. Mugamba ndi bulungi, ndya bulungi nga oluusi mmala n'ennaku nga 3 nnya nzigolaba nga siraba mmere ya Anti Robina nga nfumba omuceere gwe waŋŋamba nga gwe ndya ng'ate oluusi bw'ogufumba n'ogamba oba olina w'otambudde ogenze kulongoosa nga w'okoma omukazi omusanga ayimiridde ng'akugamba ate n'emmere ofumba yaki? Omugamba enjala ennuma ngenda kulya ng'akugamba ogenda kulya leero oba ogenda girya nkya ng'eriko ebibuuzo nga bannange. Anti Robina nze nja kufiira ebuwalabu. Era olunaku we lulikya n'owulira nga bannanze anyway bagamba akaana kafudde kateeka akatolo kabiki manya mpise mu bingi ebindiko bingi sikyalinga muntu ndi awo. Nze oluusi mukama wange asobola n'okumpita naye nga n'okumuwulira simuwulira wabula nga ndi awo nga ninganga weyeeza afuddeko edda ng'ebirowoozo biri wala amala kujja nankoonako nangamba gwe Zaina ne weekanga gwe bintu bingi. Nze nali manyiko envuddemu eyo ennyumba ndibeera hati naye siddangamu okubeera musanyufu. Eva nze kino nkigamba Anti Robina sibeerangako musanyufu. Mba mu kulwala sikyebaka bwe nneebaka ndoota omukazi, ndoota bibi byereere, ndoota kufa, ndoota mpanuka eyo ku bizimbe waggulu nga neekatanga ngwanga nfiirawo ng'ate akutunuulidde bw'ati. Naye Anti Robina maama wange namunyumizaamuuko, maama muto si maama nzaalira ddala kuba maama oyo yalina puresha ne sukaali so olumu n'afa. N'aŋŋamba mwana wange mukazi yakuteekamu amagini naye nkolera ekintu kimu, somanga edduwa, somanga yatulukusiyu, weeteekeko olukomera, naye byonna mbikola naye mukwane kyaka kiri kikeerezi. Nze olaba Anti Robina sikyalina namusa. Baanammwe abaana bafiira mu bulumi naye omwana yafiira mu bulumi ono. Omwana yafiira mu bulumi bantu mmwe. Sikyalina na musaayi, engalo njeru, omubiri gwayeruka ninga alina ekintu ekinywa omusaayi.
omanyi sinayina wayinza kikugamba sikyalina musaayi sikyalina musaayi nze nange ruukiridde mpeeruukiridde kiringa obunalaba omuntu nga yafuuka yero yero naye ng'omuntu alina okubeera nga mweru yeesi naye ng'omusaayi ogulaba nti mweguli engalo ne wezikola bwe nti ekibatu tekirina wadde kiraga nti oba nnyina n'omusaayi nkoga nzigwawo kale kwegamba nze ebyange byafuuka bibi wabula newandiikira eddaame nendisindikira maama nemugamba omwana wange ndajana zatirobina ebisigadde kale soke byatuukawo ngezaako okwegumya ng'omuntu naye nzirawo nekaba ngamba omwana wange kaana kato ka myaka 3 omwana wange nga sikyetegeera kulaba nti Robin abaana ba ofiisi abajja mu inbox yange ne bambuuza biki watoloka biki engezaako bagamba nti natoloka yeesi biki siina nyombo zindala gye mbanyumiza oba biki byempitamu oba byenayitamu sibanyumiza mbagamba kimu nze nno nyina ebizibu byange teri muntu atoloka ng'ayagala kye mbagamba n'ensirika naye tebamanyi buzibu bwempitamu nze nti Robina wendifa siina kirala ntoze Mama nziramu nkuwandiikira obubaka buno Minister of Labour. Ene ebbaluwa egenda wa Minister of Labour. Mama nakusaba ekintu kimu ne nkugamba nti yamba bano abaana abankuba kye bahasola bakadaama abaana bagenda ebweru okukola maximum mu Saudi Arabia otekewo office we ba reporting ngeri Newto. I'm still recalling for the Newto office. Nga office eyo nange fiki nsobolo gituukamu ne reporting ensonga. Ne bakubira omuwalabo immediately. Ne bamugamba nti oyo omwana leka mubonyabonya abaana baleme kufa. Mama nkuloopera. Omwana akabirira company ne mu blockinga. Omwana akabirira office ne bamuleka ku blue tick. Omwana n'anoonya obuyambi ne bugaana kyasalawo kiri kimu kufa bufi. Mama nkwegayira nkugamba olina abaana naye njagala otunuulira omwana w'omukyalo ono obulumi bwe yafiiriddemu nga yeebasawo wansi ng'agudde ng'alese n'ebbaluwa egamba kale kanfe kitegeeza aba awulira ng'omutima guzitoye. Awulira omutima guzitoye. Ffe tulina obulumi ku mutima. Mmwe abayiwera abakulira zi kampani e Uganda mukola mulimu ki? Wallahi njagala gwogambe nti ndi wayiwera oveeyo oyogere ng'otudde mu ofiisi okola kubeera mu ofiisi biwandiiko ki byokola ng'abaana abafa temubayambye temutaddeewo gaapu eyogerezeganya n'abaana bano nti omwana ne waaba bubi yogera ne boosi we naye mwe mulekedde kampani because zo zaagala ssente. Okitegeera tebasobola kugamba ku mukama w'omwana because bakimanyi we banaamugambako yagenda complaining gye yajja omwana next time babamme contract. For them they are concerning about the contract. Mama kino kyenkugamba minister kitegeere bano abantu they are concerned about contract more than the lives. Bano bamama nga gwe bano bamama b'abaana baana b'abazadde abamu baana b'abakyala nga famire zaabwe kwe ziyimiridde omwana nga yagenda bweru kuyiya 10 teri mwana yagenda kufa buli mwana yagenda kufuna bwenkanya. Bwe tukola video singa nkoze video eno nga nvuma minister bandi badde bagikutuusaako era ne mukola sanction ne munteekako omusango nti cyberbullying navumye minister mwandigirabye ne bwe mba njogera ku nsonga entuufu temugiraba. Nsaba muntambulize video era nene jja kutuukako mama minister oba mu office ya UWERE batuukeko kana akatambi nkakola ntegeera. Mbagamba mutekewo kye bayita Newto office nge receiving complaints direct. Temusobola gamba omwana reporting ku company
ku kampani eyamutwala yefiirwe contract. Ffe tetuli basiru ababagamba bino ebintu. I'm here as a concerned citizen and I know what I'm telling you. Please, these are mothers of some people. These are people who came to hustle, not to die. You members, these girls, they came to work. They didn't come here to die. They didn't come here to be treated like animals. Tukola video ne tubagamba, we are telling you exactly the truth. We feel the pain when someone comes in your inbox and she cries days and night. I'm not eating, I'm not getting my salary. When we come out to fight for them, you feel like we are stupid. We are not stupid. We are fighting for the lives of people. These are girls who came to hustle, not to die. They came to look for something to cater for their children. You, the bosses of these girls, the way you want to be treated, this is the way these girls want to be treated. The way you love your family and you say no one should touch on my kid, that's the way even my girl or my wife should be treated. She's not an animal. She's a human being. How can you live such? How can you believe that you'll be good forever and you believe and someone dies in your house? Omwana nafa mu byekiralu. Banange mubere mukozesa obuko obwenkanya. After you lay out mbubana abana bonna bafira, they died in Gulf. You bring out the list. They die for what? Because of mistreated. People mistreated on daily basis. It's so painful. It's so painful. And I know God will help. It's so painful.